and respectful. Ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda erweza pulezidenti Yoweri Museveni kaberekeddwako mukyala we First Lady Yoweri Museveni atuusenga buli dakiika 5 okuwera essaawa 4 abalamu mwerekedde okubaddeko omubaka wa ssente bwa NRM Alhaji Moses Kigongo n'olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina ky'NRM luyite seeke olutuse pulezidenti Museveni ng'ayitamu ejenti we era munnamateeka we Edwin Kalugire awadde empapula ze okwekebejjibwa eri akakiiko k'ebyokulonda akulemberwa omulamu Simon Byabakama. Can pass them over. Oluvalo kubyekeni mulamuzi Byabakama amukasiza okwesimbawo wa pulezidenti. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. President bamukwasisa emmotoka ey'abakuumi yagenda okweyambisa mu kuwenja akalulu wabaliza yakwedde kutaba namuliri ng'atandise nakwebaza akakiiko ak'ebyokulonda okukola omulimu omulungi ogw'okuteekateeka okulonda era nawabula abantu okoma okwogerera amafuukuule. I thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents and approving our candidacy, our candidature. It's a lot of work, a lot of paperwork. I congratulate them. I congratulate the Electoral Commission. Museveni ategeeza mu misanja ekijja wagenda okufuukulaba nga ebyenkulaakulana by'eggwanga bikubisa emirundi ebiri. Ategeeza nti Uganda erina okuva mu lubo lw'amawanga amasaamusaamuddde mu mawanga agali yaddeyaddeko. We are no longer a least developed country. We are now a lower middle income country. To high middle income country moving towards first world country. Atendeza emirembe n'obutebenkevu buli mu Uganda bwagamba tusikiza amasiga nsembi bayitirivu okujja ku nekireetedde eggwanga okukulaakulana mu bitongole ebyenjawulo. We have the manpower, the educated people. We have the peace. That's why we are being flooded with more investments. Because people in the world are looking for a peaceful area, a peaceful and profitable area where to invest. Bwabuziddwa ku nsonga y'ebibanja akisiza nga bwatali wataka alina obuyinza okuba ekibanja nakinogenyanga ensonga eno bwe yagikolako edda. Ow'ekibanja talina kugobebwa ate obusuulu bulina okubeera kw'ekikomo. Kati abo bonna bye bakola bimenya amateeka. Anenyeza abaradisi obutafaayo nga bannansi bagoba kutakira n'ategeeza nti n'obusuulu bwe bulina okubeerako ekkomo. Awo wenenyeza ba RDCs bange tebandikiriza ekyo kubeerawo kubanga ebiragiro tebikkiriza omuntu yenna kugoba ow'ekibanja oba okumutemako ekibanja ekyo. Olusalo olwo twalwangula dda mu biragiro. Soma ebiragiro bamwita kaaya osome ebiragiro by'ettaka olabe ow'ettaka takkirizibwa kugoba ow'ekibanja babikola mu bumenyi bw'amateeka. Museveni yabuziddwa ku nsonga y'omuwendo gw'abasawo mu malwaliro n'ebirime ebiyamba ku baana abazadde banga tebannatuuka era n'ayanukula. N'ebiba bennyini incubators eziteekebwamu abaana bano nga bakazaalibwa tuyina ntono naddala mu government facilities. Mu kino ekisanja ekitandika Mr. President, ogenda kukola atya ensonga eno okulaba ng'ogirungamya ng'ogitereeza bulungi? Your statement about the premature and the incubators and all that, I will check. President wabula abawodde bamaama okwettalira okugenda amalwaliro okunnyiddagala nga bali mbuto okuwala okufuna obuzibu ssaako n'okukebera ku mbeera y'omwana ali munda. The obstetrics you are talking about, if you go to the health center 3, if you do antenatal, they call it antenatal, they would have seen your baby inside the womb, how the baby is. But people don't do that.
aginoganyiza nga gavumenti bwezima amalwaliro kumpi mu buli kitundu ky'eggwanga muno okujjumbira okugema abaana ng'omukafu w'okutangira endwadde ezitali zimu. Pulezidenti era abuziddwa ku basomesa bali mu kidiimo n'abaako byalungamya. Basomesa ennaku zino babadde beekalakaasa nga tebasasulwa ssente bulungi n'entono ze balina obbasasula ate kumpi balina zikubira bikonde tebazifuna. Abaana bangi ennaku zino tebakyasoma abali mu byalo. Omusaala gwaffe gwe banyooma gusingira ddala kye basasula mu private schools. And regarding the difference between the scientists and the arts, it is because we want your economy to develop. In order for the economy to develop, these roads need engineers to look after them. Shamshan Naluja yakusakidde ggulo ku Bukedde TV.